Katonda Susan nganywa zibeiriza nywanda taina mwenge watamanyi bu whisky kati ngenda kugaba bigambo bino Susan awa Bugingo ko kunywa chora Bugingo kati yabunga takyategeera amunywesa byokunywa bikambwe amunywesa byokunywa bikambwe nayingira mu buliri namukola byamukola Susan teyaloga Bugingo kakiddemu Susan teyaloga Bugingo yakola ki Susan ongejali anywa taina mwenge gwatamanyi Susan anywa n'enjaga zinabedanga mu kasino ne mwanyinaze Febe Nasolo yatwala mu kasino Febe Nasolo yes ngakole bazimwe ngakola n'abagaga bakabubu kati singa sali mu kasino Susan nani mujjewa emusanga Susan nga bwala ani ono bamuyitani Maulana panango nzanyira ngatanka kujjako sente mugenda kukiraba Maulana bamusibe musajja munnange bamusibe lwakuleka mukazi akwagaliza kituufu naye oyo omukazi mwena mukuwoleza mukazi musajja oyo anti munanga abasanyusa commerce store n'abasanyusa alina akola atya bamusibe bamusibe goza omukazi musiru mulalo atya singa dafa ku baana yandivuddemu najja goyinza okusiba omuntu alabirira abaana bo bali bwe bati nili bakyasinze mwana abakazi mwagalanya abayimbi mwaganya actually si bayimbi ba celebrities moza bategeera bafuute bategeera abantu abali mu kamera abo tebategeera bali mu kamera so olabula bana bawala nange neteekamu olabula bawala mbeno ndabula abaana abawala that's why olwaleero basingo mamu abaana bagenze ku kyeyo wuliriza bamaamu abalina abaana baabwe basajja abasajja kino kanchogera kale kanchongere bulungi abasajja ku kyenda mu batano bebawerera abaana olaba musajja nga ayina amagezi nga ayina ne sente na kimu kyonna kiyina naye nga sente mu bakazi ab'enjawulo tebabuwerera tebalabirira ate balabirira bwalwa bakomediani abo baani ngabayo omuyimbi alabirira gomanyi goyagataleko kambira abaana balina ebbalo bamanyi gomanyi ababonaabona nina n'omukyalo omugwe mmanyi ali wali namasuba akaaba kamiro yebazalamu abaana basatu nange sibayinako buzibu mumanyi kimukola ki naye ate mumanyira okwata otya omusalaba n'ogumenya gwe ogenda gweddalu ne mukazi wo ogenda gweddalu ogenda kubonaabona musajja gwe jumba ogenda kubonaabona omenye otya omusalaba wakuta omusalaba gwe musajja gwe atalina magezi Susan malaya yetega pasa wa kakiddemu kyogere mu kamera nga bandaba Susan oli malaya Susan oli mwetezi naye nasobola kubanga yetonda ate ebintu byewakola yenenyeza Katonda oliriza kanjogere eyi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515 gwe munnanga agenda amaaso n'okubanga otugoberera nenkwebaza emirimu gyosobodde okubanga ate okola nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimbe wakubuuzaako amakya galeero akawungezi kaleero lwa mukaaga lwaleero lwa Mande lwa Sande lwaleero wonna interview eno woogenze amaaso n'okubanga ogirabira nkubuuzaako nenkwebaza okusubscribinga buli kaseera naddala gwatasubscribinga kale nziramu era okukowoola mwenna nga temusubscribinganga nkusaba bannange tusubscribinge tulikinge tukomentinge era tuteekeko likes era tugabire ne ku bantu abalala emboozi zino
abo bonna batugula naye nga nyogera okubajjukiza nti Hajimiti omulombi w'edduwa akyagenda maaso okubanga akola ku bantu be yonna gye musinza okubanga mufunyemu okusomoozebwa okw'obulamu ng'ebisomooza obulamu muntu tebiggwaayo obeera otutenganya kino nekigwawo oba oliko kino nekigwawo aladdala mu abalina okusomoozebwa kw'emirimu abalina bye mutunda nga biganya okutambula abalina emisango mu makooti abalina endwadde eziganya okuwona abali abagala okutambula genda Bulaaya biki n'okunoonya emirimu n'abo abali eyo nga tebiteredde baagala kukuripootinga bakutiisatiisa kukuzza n'omulimu gw'okola naye nga tegunywedde buli kaseera bakutiisatiisa kugoba olina olutwe ebintu ng'ebyo Hajimiti genda maaso abeere nga akulombera ku dduwa akulombere ku dduwa kubanga ye musajja mulombe wa dduwa ajja kuba asobola okwogera ne Allah we basobola kubanga obuuli awo embeera ekuteereddako mugezaako bangi basobodde okubanga bafuna okuyambibwa okw'enjawulo ya Hajimiti ku 0752 87 15 mukubireko omugambe nti nakulabye ku Kimbo updates era njagala ontaase mu nsonga bwezi Hajimiti kyatasobola kujjanjaba yatakikola era akugamba nti kyo sijja kukisobola era n'akusindika obuuli awo ewalala naye kyalinako obukugu n'obumanyirivu agenda maaso n'okubanga ate era akuyamba kale muddukireko ewa Hajimiti omulombe w'edduwa agende maaso n'okubanga ate abayamba tatuma bintu mbw ate jangu n'amagi ate leeta enkoko genda oddeyo leeta endiga si musawo wa kinnansi ebibatuma ebyo ye musajja mulombi ow'edduwa kale mukubireko akubuuli naye oba oli bweruwa gwange enamba osobola ogikopololaawo n'ogiteeka mu WhatsApp n'omukubirako n'omugamba Haji nakulabye ku Kimbo updates naye njagala kunyamba ajja kubagenda maaso n'okubanga akutaasa mwebale nnyo mwebale tukomyewo ne Sematimba sooka obuze ku bantu basoma ne banyemu nja babuuzaako aba Kimbo updates ndi musanyufu nnyo ekyokubiri mwebale nnyo okubanga mukoze omulimu okubanga musubscribinga ate nsaba mwongeremu tukikole mpaka kuwulira bubi vibe eri waggulu Faibe sponsored by Faibe Nasolo by the way yambuuzako kumanyinaze nga mita Faibe Nasolo mwimbi w'eggwanga alino yali ku kamera yali ku kamera omwimbi w'eggwanga yabayimbira akayimba kagamba sosole watafa atuka kulyengedde Faibe munene bw'atyo amazima nafunye omulenzi yankwatanga ekyatika oyo n'omukulu wange mukulu wange kale tuli wana ne Faibe Nasolo ye mukulu wange nina beti mpologoma gwenzirako bantu bange abo nti jangu obuuza ku bantu ayagala naye nga bwali wano tujja muyita ababuuzeeko kati Faibe Nasolo tugenda kuyita obuuze ku bantu bano abantu batuwagadde bambi aba Kimbo updates naye nga agamba atya Namutebi Namutebi gentera okulabaawo ow'emmamba ogamba otya ntera okulabako awo bambi mwebale nnyo okubaga mutulaba tweyanza nnyo ekyokubiri mu comparinga ku sound munange mutusonyiwe olw'ebifo ebimu byetukola ki byetukoleramu ne mutugumire tewali kyakola kale oluusi bwe tubeera ku kyaki ate tosobola yimiriza kyaki abantu babeera oluusi babeerawo evening glories training kwaya n'ebirala bwe tunoonyako ekifo ekyoba gardens ng'ezo ate garden oyinza okusanga nga waliyo ebyayeera emikolo embaga ebikoze bitya kale kwegamba mujja tugumiikiriza olw'ebifo mwe tuba tuli embeera nga bwetambula ebintu bingi byefuza amawulire sabbiiti eno era tugenda kubitunulamu nnyo nnyini ddala tulinawo story tulinawo gravity tulinawo mugenzi bebideo tulinawo pasita wo mukwano gwo pasita wange naye nga gwe mukwano gwo anyway kantandikira wennyini Susan Makula mukwano gwo nnyo nfanfe gamba ex wo Susan Makula ex wo alina ka statement ke yakoze n'agamba nti alina kaseno nikakoze n'agamba nti amasajja tebabajja mu church babajja wa Katonda naye ngamba nze statement ngeyo njagiyogera jasooka kugibuuza musumba Sematimba atusobola okutubuulira ebyebuziba abasajja tebabajja mu church babajja wa Katonda which is right kituufu oba kibuzeemu tekiriyo bavaawa omuntu yenna kino kana kugamba ekigambo kino kino kana kibagambe bw'ogoberera story yonna abantu abeefunye either beefuna bali mu WhatsApp group oba beefuna bali ku mikolo oba beefuna nga bali ku mirimu gye bakola ki gye bakolera omuntu yenna okwekwana muwekwana muli ku mirimu gye mukola wonna wojja tosobola kukwana muntu gw'otamanyi kino kana kiddemu
toyinza kuva eri mu bbanga n'okwana omuntu gw'otakola ki gw'otamanyi nti Kimbwa oli musajja singa obadde mukyala tukola ffenna nze naawe singa of course singa obadde mukyala twandyekwanye era nze okukwana gwe n'onkwana bwe kiba nga gye kigendera kye twagala yes gwe Susan okumukwana bw'oŋŋamba nti Susan nti abantu bava simanyi mu kyaki simanyi bakola batya nti omusajja tebava mu kyaki tebabajja mu kyaki Bugingo yamugjawa yali mu kyaki mu Ndeeba nkubuuza ekibuuzo Susan bw'agamba nti awo tebajja mu kyaki Susan yamanya Bugingo wa alabika yamumanyira mu Ndeeba ku Victoria Church nze bwe namanya Susan namumanyirawa wamumanyirawa munkubuuza gwe mu kasino singa sali mu kasino nandi mwagadde Susan omusanga nga bwogera nti abantu besinkana mu bifo gye bakolera gye bawangaalira gwokusanga Susan omusanga mu ki amazima galinzisa omusanga mu kasino Susan namusanga wasinga teyali mu kasino nga nange because nabeeranga mu kasino ne mwanyinaze Febe Nasolo yantwala mu kasino Febe Nasolo yes ng'akole bazimwe ng'akola n'abagagga bakabubbu kati singa sali mu kasino Susan nandi mujjeewo emusanga Susan nga bw'obuwala bwayo Susan teyali mulokole yes naawe tewali and by the way yes nze nali mulokole kituufu gwe mazima wabula nga muganda wange Febe Nasolo antwala okay nali mulokole naye obutolokole butali serious naye nga ndi mulokole menye bya mirundi ebiri waliwo obulokole butali serious wabula ng'osobola okutegeera nti nte Katonda mutegeera mumanyi nnyo era nze egundi yange ndi mulokole bwe walimu obwo bwekivubuka yes ate nga ndi mwana muto okay kati mbuuza ekibuuzo singa sali mu kasino Susan nandi mujjeewa Susan Makula yes omwagalwa wo simanyi yasooka mbuuza ekibuuzo nandi mujjeewa nkubuuza oba oliawo Katonda yandibadde ateekayo enteekateeka eriwa muleme kulwaliza Katonda abantu beekwana ku mirimu mwonna we mubeera so kitegeeza nti ne mu kyaki osobola okufunamu omusajja kakugamba ekigambo kino osobola n'okwesanga omukazi gwe wayagala wayina we wamwagala nkuwa example nga muli mwenna either mu gundi ze mukola ez'enjawulo bannange muve mu by'okulimba okwana omuntu oba oyagala omuntu waawe we muli naye togenda kuŋŋambayo omuntu nti yaiva muvi mu bbanga nala omuntu ng'atambula n'amukwana we mulimu naye mu mbeera era omuntu akugamba nti oli yali atambula mu kkubo n'enzira ne mukwana oyo muyaaye naye babakwanira mu makubo ati bibayaaye nkubuza ekibuuzo goyinza okulaba muwala ng'atambula wali because fena tubena mu makubo nolaba omuwala ng'alabika bulungi yes nogamba Mukama Katonda muwala ono alabika bulungi nolaba mulabe ng'otyo n'omukola ki n'omugambako ekigambo n'omufeesinga era abafeesinga beba abantu abeekaza ate abantu abeekaza oyo najja naba omuntu ng'ajja namwekalizaamu bayaaye bafere bamafiya tosobola kukwana muntu g'osanze busanzi mu kkubo kino kankyogere omuntu ena akwana omuntu either nga omukwanye mu kyaki either omukwanye ku mulimu gy'okola either omukwanye mu bintu ebirigunda ebyenjawulo tosobola kulaba muntu ng'atabula mukono ojja nomala gamulumba statement ya Susan eri nti Katonda yaleeta omusajja kyengezako gamba Susan byagamba musimanyi abantu beyagala simanyi nga tebali mu kyaki alimba Bugingo yamugjawa mu kyaki no ndowooza statement yabuuza ekibuuzo Bugingo nga teyali mu kyaki nga nenyini alaga ng'ali yeefula ng'ali mu kyaki yali mugjeewa nkubuza ekibuuzo era talinawe era Katonda enteeka yali nti ajja mufunira mu kyaki ndowooza presentation ya Susan yabuzeemu kyabadde agezaako ndowooza okuggusa oba yandigambye nti yes omusajja oba omukyala tumusaba Katonda then wemumeeting oba womujja yatasobola kireeta lwa nsonga akimanyi nti tamanyi Katonda yamanyi oweti yamujja wa Katonda kakiddemu yaleese kintu ekyo lwa nsonga yenyi ntamanyi Katonda kubanga teyafukamira wansi n'asaba Katonda jaji siri gundi nsalirawo omuntu yenyini yakireese lwa nsonga tamanyi Katonda lindako okkiriza oba owakana nti Susan omusajja gw'ayina teyamujja wa Katonda yamujjawa gw'ayina wa Katonda Bugingo waani togera amazima njagala era oyogera amazima oli musumbawo Bugingo waani sagala muyingira nnyo okubeera wakatusajja wa Katonda omanya amazima matuufu Bugingo omukazi we yaani omukazi omutongole amanyikiddwa ye Pastor Teddy naluswa webale nnyo n'amaka gaabwe amatongole gali kitende leero ate leero olinaabye ku mazima ate nkwagadde nnyo
nti amazima gakano gwe mukazi byakola byonna byayogera ali mu kwekaza omanyi lwaki olwokuba ti malaya kyogamba awulira bamalaya beekaza teri muntu yeekaza nga malaya teri muntu mukalu nga malaya ngenda kuwa example nti Kimbo wange oli musajja olina mukyalawo olina omwana gw'okwana ebbali nkwa example omwana gw'okwana ebbali gw'oyagala ebbali asobola okwekaliza mu mukyalawo itirikasa amukubidde essimu namugamba nti ze Kimbo wayaani simukola ki simumanyi nze simumanyi namumanya Kimbo wayaani Kimbo googa kati bamulemeka Kimbo wae babyane ddayo mukama wange teri muntu yeekaza nga malaya akuzanyirawo era bamalaya mugenda kunyigira teri muntu yeekaza nga malaya kakiddemu nga mukamera nga atunudde bwene teri muntu yeekaza nga malaya yes buli wena nga oyagala omusajja atali wuwo oli malaya bagenda kuyomba munyigire gwe wenna nga oyagala omusajja atali wuwo mwe bakazi mwe mukola ebintu ebyekisiru ate mwefuna musibe mwe basire queen ne mutalika okwekolako kyobola waliwo obwamalaya obwazze obuli international obuli mu nkyogere ntya modified obulongoseemu nti abantu bakyagenda ku bwamalaya buno bwagenda ku kkubo abantu bakola obwamalaya nti Kimbo obeera wano olina mukyalawo naye nga oli omukazi n'akulengera nga okulaakulana najja n'akuyingira nakwetega si kye bayita okwetega bwe kiri Susan Mwetezi yetega pasita wanga Susan Mwetezi kakiddemu Susan Mwetezi Susan malaya yetega pasita wanga kakiddemu kyogere mu kamera nga bandaba Susan oli malaya Susan oli Mwetezi naye nasobola kubanga yetonda ate ebintu byewakola yenenyeza Katonda oliriza kanjogere omanyi gwe bwenjogera ku Susan onyiiga aze seminako nanka naye pasita wange gwe saagala kuyingira nnyo pasita Rogers Bugingo Susan weetega bulungi ate oli Mwetezi mutuufu era kyobola okuteba Gulesikaani n'abala bonna bemwanyanga nabo omwenge kubanga Susan yanywanga omwenge gwotunyumiza mukama Katonda Susan nganywa zibeiriza anywanda talina mwenge gwatamanyi buwisiki kati ngenda kugamba ebigambo bino Susan awa Bugingo kokunywa kyola Bugingo kati yabunga takyategeera amunywesa byokunywa bikambwe uliriza amunywesa byokunywa bikambwe nayingira mu buliri namukola byamukola Susan teyaloga Bugingo kakiddemu Susan teyaloga Bugingo yakola ki Susan ongejali anywa talina mwenge gwatamanyi Susan anywa n'enjaga leka naawe tokonjera oba yaginywa mu biseera bya kasino omuntu akyuka kankubuuze tewali kukyuka byewalinga okola mu kasino kati okyalikola kave mu kamera alinda kotogenda kati wakyompa zimatogenda simanyi Susan byewalinga okola mu kasino simanyi Susan wali omumanyi biseera biri bwengamba gagasimwanyi obula kave mu kamera linda kumusomba omuntu abeerako na life nkadde Susan anywa enjaga mu biseera biri oba Susan anywa enjaga nakati yakote Gulesikaani Gulesikaani munywa njaga ensi yonna ekimanyi oli kubira eri nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze omuntu ye mugenda kanve wano kangende kyegezaako okuga nenda ndi munyiivu kale aginywa ate ndi mukumpakanya kale aginywa Susan anywa enjaga Susan alina n'omwenge gwate kano kateeke ne wano sound yaveeyo bulungi eno side eno kati gumanyi lwaki Bugingo kati kino kakibagamba olwaleero abo abakazi abanywa enjaga ne banywa n'omwenge batuta abasajja anti atuukese nga takyaswala Susan taswala aswaza buswaza omanyi lwaki abasajja balese abakyala baabwe omanyi lwaki babalese lwansonyizi bayina atuukese nalaba omusajja nga amutya kati yaabwe amala okunywa enjaga ye n'omwenge gwe ng'asooka ajja amukwata amukuba empipa nkiisinga najja namukola ebintu ate abasajja basiruwala bye baagala sina abasajja bokka n'abakazi that's why abakazi abakulu baganya abavubuka bana basiba enviiri omanyi lwaki ate omuvubuka ajja namukola byonna byatalabanga kati nti babeera mu relationship ne babeera mugundi ne babeera munange relationship teri kubeera ng'oli humble olina kubeera ng'oli crazy ng'oli mulalu kati wulira ye Susan bakugamba akoze ebintu Bugingo byatalabanga juka Bugingo yali kataala yali fala kakiddemu Bugingo yali kataala 1
yali mutembeeyi ekyokubinga fala ekyokubinga alabika bubi ng'amanyi gonna gamuli kungulu ng'atunula bubi nga teri mukazi ayinza mwagala okujja ku Mama Teddy era oyo mukazi muzira twetaaga Museveni ogaba engundi z'abazira mukazi wandi kuba yayagala akasajja omanyi bwe kali katunula kolega kalibwe kati kalinga katuuni musono kate kali abaana nga Bugingo atuna bwati obuuso buli bwe buti yena aliwe nga bwayambala obukooti abeera ati ne mukazi gwe Teddy Katonda akuwa omukisa Teddy oli muzira wetulisizako bo mukwano we oli muzira nnyo Musumba kati ono kati olwokuba yali fala juka yali mwavu ate tewali muntu musiru nga mwavu kati bagenda kuyomba bagenda kanti yes omuntu omwavu ate bana choice omwavu bana choice ekiro kyagenda nakyo kati Bugingo yali mwavu nga mutembeeyi yena nga ali awo Musumba ulira kamaleyo toyaga njogere ku pastor nga ina ali awo atunula bwati bambi Teddy n'ayagala musajja nakati kalitereera bwe kamala okutereera kadda mu bya kisiru ne kagwa ku mbaki kagwa ku malaaya omukasino malaaya okay kati malaaya ki yamukola mbu bakugamba yamugwa egundi eri kakati ulira ebuzizi sijja kyonga tuli ku gundi yamukwata ebuzizi nakomba ice cream ulira nakomba ice cream Teddy yatasobola kukomba ice cream okay kale uliriza kati ng'oli abiteekemu kati ali gento basita batya okuba omuntu nga wewe ekitiibwa kati anookubana teyewa kitiibwa malaaya n'alyoka anuna ice cream bw'anuna ice cream n'anuna ice cream mukununa ice cream n'anuna n'ensigo z'omwamu ice cream zebateekamu kati Bugingo n'agwa eddalu Susan teyaloga Bugingo Susan teyaloga Bugingo be yamukola anti malaaya talina kyafiirwa ate bantu bonna abo abakazi abeefula balina nnyo laavu mwegendeza basajja mmwe nina nnyo laavu nakukola azin nakulaga nti akufaako nakunyiga obugere nakunyiga masaji nakuteeka mu gundi nakunyiga enviiri nakola atya nakwata ice cream n'amunuuna n'ensigo zaamu n'azinuuna mu ice cream kati ng'ogamba afunye kumbe oli ku malaaya kakati because abeera commission era kino kakibagambe eyo malaaya tegenda kubeerawo kakati njagala twogere ku nkuza y'abaana wano tugenda kwogera ku bantu ab'enjawulo kansooke na kino bw'oŋŋamba Susan bw'avamunyiigire jogedde mazima mwenna bandaba munyiigire jogedde mazima enkolagana y'abazadde n'abaana baabwe bamalaaya balina ebyo ebintu Susan bw'ava nayogera ku nkolagana y'abaana ne bazadde baabwe ayina odeste agiina eyokwogera ku baana agiina si muzadde yes ayina omwana omuzadde takkiriza kwogera ku baana omwana gw'ayina yamuwa taata we ate yamuwaani kitaawe amuzaala wabula ngenda kuva mugundizo yamuwaani twogere amazima yamuwaani yamuwa Bugingo niyonzi n'amuwa n'erinnya lya Bugingo kati mbadde kuva mu kamera yo ngende zisala bintu bya sala kulimba bantu mbadde ngenda kuva mu kamera eno oba kunnimba kibwa mbadde kuva mu kamera yamuwa Bugingo kati ngeza okubuuza nenga wa Bugingo si wa Bugingo ani kati embuza jeti yajja akolagana wa Bugingo si wa Bugingo yaba yitaina odest ekamba okubuulira abaana kyagezako kubuuza kikino kati omwana ono agenda kula atya kitaawe amuzaala noono gye yamugaba gyali ye enkolagana ne kitaawe amuzaala agitaddewo ate eriwa oyinza okudde omwana omukutte omuwadde niyo nzima kubanga tata saagala kwogera birala bwebimanyi tata w'omwana mumumanyi yaani temumanyi omwana oyo alaba ku tata w'omwana nali mulabye tata w'omwana olwamulaba tata w'omwana alaba ku mwana we bamuwa erinnya niyo nzima oyo mwana munyarwanda oyo mwana munyarwanda Bugingo si munyarwanda kati oyo mwana nebamuwa erinnya niyo nzima kati mu nkuza y'abaana Susan abeera akikoza atya tayina odest azin tayina buyinza kwogera ku baana kuba nyini yakwata yagendanga mu mabbaala ng'atambula n'omwana oyo ng'atamiira Susan yatamiira ng'agenda wali yagenda ku stick out
Susan yagenda ku stick out ngali n'omwana oyo ng'amutambuza ngali mu stick out omwana omuto amutambuza mu bidongo era nsasira omwana oyo anti talina odesita kwogera ku baana okukola ki Susan toddamu kwogera ku baana tuba kye bayita baana kubanga n'omwana gwennyini oyo obimanyi embeera zonna ziriwo ozimanyi bw'agamba nti n'omwana ono I mean abaana simanyi nti atawo aba yawukanye maamawo talina kubyogera lwaki abyogera ali mu kufuna that favor yalos ate by the way abantu abakimanyi kazi Bugingo talina ndiga alina mbuzi kale kankubuuze tebasobola kutegeera omusajja bw'aba yawukanye ne mukyala we abaana bano balina kukuzibwa batya kubanga Susan yakugamba nti mwe abaana mwe bazadde bamwe baawukanye mwe temubiyingiramu kubanga mwe bali babazaala buzaazi balina obiyingiramu era naga nti abaana basinga okulemerako balina obiyingiramu Kimbowa bana abaana betuzaala baana baffe Kimbowa bw'obanga Kimbowa ng'olina mukyalawo ng'example noteka okubonyabonya ate abaana b'emulembe guno bategeera ngabe oba n'omwana wa myaka 7 ng'atega naaba ng'olubonyabonya maama we nagamba dadi lwaki okola kino bwekiti dadi maama wange omukola n'omubonyabonya omwana n'akaaba nga kyekimukaabya kubanga laba obonyabonya maama we ekyo kyo kirina okubeerawo kitegeeza abaana balina okubiyingira mu tere katusoni bw'avaayo n'agamba abaana tebalina kakuuza ekibuuzo Kimbowa taata wo waali yafa mukama muwuze emirembe mama waali mukama yebaziwe singa taata abadde waali n'akataliko okuba maama wo nga wooli kiki wandikoze tuba tujja kulwana bulwanyi nze toyinza kukwata abaana batuufu nnyo kati kakubuuza ekibuuzo niyo nzima oyo omwana Bugingo akwate ku Susan olabe omwana ajja kumuyoola mukama katonda ati omwana we yakoze ogenda kulinga bagamba nti omwana yayode Bugingo ate akyalina amaanyi Bugingo I mean Susan bw'agamba nti n'abaana naddala abaana abawala mwe muyingira nnyo mu ntalo zino abalenzi tebatera kubibeeramu abanga yabadde yekubira paasi ye nga y'omuntu because Susan akola bintu bimufavoringa era ng'oyagala Susan akwagale gwe mulaga nti oli ttiimu ye abaana bangamba nti gwe muyite mami kugambye ng'oyagala Susan asobola okuwa buli kimu kyonna gwe mulaga nti mami mukwano mukyala Bugingo bannange omu bw'ati akola ati ane nga tisi mukyala wa Bugingo kati kino kankikubuuze kakana nkikubuuza ng'omuntu obufumbo bwa Susan ne Bugingo bwe balimu busiiga kifaananyi ki eri public eri omulokole neyanza nnyo mbuuza ekibuuzo era nga ndakiddamu nga nzikakanye manyi mbeera n'obusungu kati kanzikakani nga nkiddamu basize ekifaananyi eky'obwenzi Bugingo ne Susan basize ekifaananyi ekyobwenzi era kyobola tetwagala baana baffe kutunulira abantu abo kubanga basize ekifaananyi ky'obwenzi basize kibayita obwenzi ate nga abasize obwenzi omanyi nze ndi mu industry ndabye abayimbi omuyimbi bw'akola ebyakola itsoke tubamanya nti abayimbi bakola bwe batyo naye omusumba oyo omusumba asobola n'okufuka n'ayogera ne Katonda n'asaba bw'aba w'embeera etabuse mu maka era kyova olaba yatumalamu amaanyi awemula yagamba Pentagon y'ennyoko omusumba ngamba omusumba era ayogera ekigambo bwe kityo tebasumba talina kuba bw'ati ekyokubiri Bayibuli egamba nti ngenda balwanira entalo ani yerwanira entalo Bugingo teyerwanira ntalo azerwanira ku muzindalo gwe azerwanira kitegeeza abakkiriza Katonda batakimukkiriza abanga atamukkiriza Kayanja bamwogerako ebintu bingi ebyobusiyaga n'ebirala byonna bamuteekako ebintu nga binene nnyo ate nga bamuteekako bantu basumba banne nga mu butuufu nawe wabitunuulira Bugingo yali avudde ani Kayanja yali avuddeyo n'ayogera byayogera yasirika n'agamba Katonda gwoba okola ki gwoba onwanira oyo wuliriza oyo si oyo talina Katonda gw'amanyi amanyi muhoozi kino kankyogere Katonda gw'amanyi ye muhoozi era naye nyini yerwanira entalo ngaki ng'omuntu bino mbyogere ndi mukakkamu kitegeeza ki
nti yesi mulwanyi ngamba talina Katonda amulwanira ng'omusumba era yennyini ebintu byonna byakola kyova olaba teri muntu ng'ategeera Katonda omutuufu ategeera nabeera mu kanisa ye Susan agamba kubanga abeera mu kyaki n'ayogera byayogera byonna tu nabeera n'omukazi malaaya Susan mu mboozi zagamba alina kyeyayogedde n'agamba nti abasumba mulekerawo okufumbiza abaana abawala abasajja be batayagala newankubadde abeera amuzaddemu kakyengezi ensonga ki nkubuuza kiri ekibuuzo nti obufumbo bwabwe bulina kifaananyi ki eri public eri ekkanisa kifu omuntu akuzaddemu mweyagadde era owuliriza Susan tayina that authority okwogera ku kibayita obufumbo because abumanyi Susan tamanyi kibayita bufumbo kino kankiddemu ali mu kiki kyali Susan malaaya yabba musajja w'abeene omuntu yenna nga olina omusajja gwe wabba toyina bintu ki Susan byatalina lukusa bikomentingako ndeka njogera ebigambo bino Susan talina kwogera ku kibayita abafumbo oba obufumbo talina Susan toyina kibayita kwogera ku bufumbo because toma kibayita bufumbo tofumbirwangako ne bwe wabeeramukko ku muyaayo gwe wazaalamu oyo omwana toyina oli malaaya kino nkiddamu kati obiddinga n'ebigambo wabyogedde dde ebyo kati kakiddemu era nkimugambe oli malaaya kati kyengezako omanyi gw'otya awai oli mukyala musumba wange kati abawala bw'aba afunye olubuto yagamba nti temumukaka kufumira musajja gw'atagala naye ng'amufunyemu olubuto osobola okufuna olubuto muntu gw'otayagala bya mirundi ebiri osobola okufuna olubuto ng'omuntu akukutte kisoboka because nojja omusajja kwogera ku beekwanye abasajja bangi bakuta abakyala abo namurepinga nafuna omwana thats why nti osanga omukazi we nga tayagala mwana gwe omanyi abakyala bo bolaba osobola okusanga omukazi nga abogolera omwana namukola byonna byayitamu nakyo weekiri ekyokubiri waliwo teri muntu yenna abasajja bangi balimba abakazi nambaga nkwagala nnyo omanyi kino kankyoge nga nange ndi musajja abasajja ate ku mulembe gwo tuli bayaaye nnyo tuli bayaaye nnyo kino kankyogere okiwuliza era kyovala nasanyuse nnyo Maulana nga bamusibye wembadde nzija obadde ogenda kujjawo mbadde nzijawo okay kakati nga tuli mu nkuza y'abaana wayogerako emabega tulina interview etwakola n'okolimira nnyo abasajja abazaala mu bakyala omukyala n'omusuula eyo n'abonaabona n'abaana gwe ne bukontinuwinga n'obulamu bwo era n'oyozayoza abakyala abayimirirawo ng'abazira nebaza mama Teddy kuba nti bamusuulira abaana nasiga ng'ayimiridde ate ng'abaana baali betaaga obulabirizi sente naddala kuba baali basoma ate ng'amadala ge batuuseeko getaaga sente n'ogamba nti abasajja abo babi comedian Maulana story teyawukana nnyo naye Bugingo anti kyekimu kati kino kankikugamba olwaleero kino kankigamba abantu bonna batulaba abantu buli muntu yenna alina erinnya bamanyidde nnyo abakazi nange ndi musajja ate ndi celebrity owakanamu awo oli sikiwakana am a celebrity kituufu nga si bya pastor am a celebrity benjogereko mbimanyi nga tunafuuka pastor era wasooka kubeera celebrity ng'oli mizannyo oli mu firimu kino kankikugambeko olwaleero abayimbi ne bannakatemba n'ebirala byonna kati muzeemu ne bapasita abafere abayaayi kino kankibagambe ne bakyasinza obwenzi ate ne bamanyiira abakazi nze ndi gundi nakuzaalamu abayimbi bazaalamu baana mu bakyala ne babalekaawo bambi gojjongoloza abakazi abo bagala bayimbi oba bannakatemba n'abalala bonna baba pasita balowooza nti bantu bavunaanyizibwa olwansonga balina ba celebrities abalowooza amwesiga tagenda kukola ki mukola byakiyaayi niba bakyasinza otuswaza abayimbi bangi nnyo kino sobola n'okyoga ne Febe Nasola asobola okungamba mwanyinaze akimanyi n'abayimbi abamanyi
Febe lumu yatabukako oyogola ba Febe Nasolo ku bayimbi amwe sigenda kwogera wano singa abadansi okunzekeza nali byogedde naye amanyi naye bangi nanga abayimbi Febe Nasolo nanyiga n'omuyimbi omu mumanyi saazi nalina mu parliament okitegeera nenga babalaba bali bwe bati nili bakyasinze mwana abakazi mwagalanya abayimbi mwaganya actually si bayimbi ba celebrities moza bategeera bafuute bategeera abantu abali mu kamera abo tebategeera bali mu kamera so olabula bana bawala nange neteekamu olabula bawala mbeno ndabula abaana abawala that's why nto olwaleero basingo maamu abaana bagenze ku kyeyo wuliriza bamaamu abalina abaana baabwe basajja abasajja kino kankyogera kale kankyongere bulungi abasajja ku 9 mu 5 bebawerera abaana olaba omusajja ng'ayina amagezi ng'ayina ne sente na kimu kyonna kiyina naye nga sente mu bakazi ab'enjawulo nga tabalabirira naye nobasanga bagenda bayigatta noono ne beegatta na Kigudde ne gundi Shamira ne gundi n'Omulala gwe weebuuze bayibuli egamba kyosika kyokola ki kyokungula weegase naabo ate tebaagala kondomu kati kati kondomu tezikyatambula tezikyatunda abacelebrities abo tebaca n'abawala bano baagala nnyo okuyingira mu basajja abo akasoka enkyogere tebakyagala kukozesa kondomu bazadde mu baana b'abantu omwana golaba omuwala we yali omulungi feature ye neekola ki nesaanawo naye nga muntu omu yagikoze eki yagisaanyizaawo nti ani eyakufunisa obuto nkweka example ti gundi omuyimbi gundi anti mwenye mwaganyo ba celebrities kamugenda kubonaabona ebintu bya Maulana n'abasumba bennyini mugenda kubonaabona nnyo walabye story y'omusumba gwe bayita Yesu Muto eyagwa eddalu anyiga masaji simanyi n'ebirala mujja kiraba Katonda talya nguzi babegamba kyosiga kyokola ki Pastor Sematimba kyosiga kyokola ki kyokungula mwe n'abayimbi mwena mwagadde abakazi ne mutaliko bakola mwabirabyo ku bino bya baby deo balesa abaana babadde bameka mugenda kubonaabona nnyo serebu ntagala gundi oyo mugenda kubonaabona era kyobola Febe Nasolo abamu bamunyiigira because ayogera amazima nagati oyagala gundi tyo mulwadde ate abantu abo bonna balwadde balwadde sirimu kyobola sirimu agenda baluma abayimbi ne baselebrity yes nze Febe Nasolo achoga amanyi bagamba nti gundi mulwadde kyobola kitebamwaga Febe Nasolo tebamwagala amanyi bakitebamwagala ayogera amazima alinganze anti alina baba amanyi entabula zaabwe alinganze ayogera amazima nange alinganze noyo MP mulwadde nze nange njogera nze kwe mulwadde nalirako kati nze sono okugamba ne baby deo agenza okufanga mulwadde kakyogere mu kamera baby deo muganda wange afudde mulwadde yes yayingiza ebyawongo naye abakazi bazaddemu nze n'abala abakazi nina abawala bali 5 balina abaana ba baby deo b'omanyi naawe yes bw'oba oyagala nteekeko gundi zino ziteekeko ng'abakazi beekubiremu yes nga bazze gy'oli yes abayimbi benzi nnyo abasumba benzi nnyo ye omuntu agoyingewa omuntu yenna ali mu maaso ga kamera ndowooza bonna benzi obusiru bwabwe baloza olikuba ti aliko gundi bwati ku front line kataliko okwagala bwe kimu mugenda kufa sirimu gyali sirimu aluma n'okusinga korona musumba Maulana ali mugenda kulwala sirimu wammwe mugenda mulwala omuyimbi ono gundi ono kingisaha sigwe njogeddeko yeka mugenda kulwala sirimu agenda baluma munange mugenda kulwala sirimu Maulana ali luzira bamusindise ku limandi myezi mukaaga balese ne bamusiba nga anoonya bamugambye alete milioni 10 bamusibe omuwakazi yamulekera bamusibe musajja munnange bamusibe omukazi yamulekera abaana ennyumba apangisa nateekako okulimba musimanyi Kataala simanyi akola bwate mbu omukazi yeetonda taaliyo naye sister wa Maulana abantu ba artist tebaagala kulabirira baana akuzaalamu nakuteekaawo yeye neefuula ate ekyokubiri juga baganya abakazi abalina sente babakadama bammwe abo bakadama sibavuma era mbaagala mwe mwena bakadama bali e Bulaaya muweza abaserebo bakuno sente ani ono bamuyitaani Maulana panango nzanyira nga tanka kujjako sente mugenda kukiraba Maulana bamusibe musajja munnange bamusibe lwakuleka mukazi akwagaliza kituufu
naye oyo omukazi mwena mukuwoleza mukazi musajja oyo anti munanga abasanyusa comedy store n'abasanyusa alina akola atya bamusibe bamusibe goza omukazi musiru mulalo atya singa dafa ku baana yandivuddeyo munajja goyinza okusiba omuntu alabirira abaana bo mubikola kimbowa mwe mweroza olwa muli mu kamera noteeka okumanyira abakazi abo nange ne musajja nange wemba ne gwensanyusa bansibe bakusibe Maulana bakusibe mutegeere muddemu amagezi nze abayimbi bangi benina mbogere bangi benina bazadde mu bakazi abalala nze nina n'omu yes because abayimbi bamanyidde abakazi abayimbi bakomediani bazanyi ba firimu mumanyidde abakazi mwamanyira njogere ko yazala mu NCS gye gwe mumanyi mwogereko NCS gye okimanyi mwogereko bakoze nesibanyi ne bakola gye bayita emyaka tumaze emyaka 10 mubyogere mumanyira abaana b'abandi mumanyira abaana b'abandi bakusibe Maulana bakusibe nange bamanya gwe manyiri nange bansibe mumanyira no nsonyiwa mumanyira nya abakazi mubamanyidde ye Bugingo omusajja omusumba ategeera n'amanyira omukazi abonabona n'abaana ng'omusajja ali wali alina ssente omusente azirya Suzani atalina yadde atagenda na kuzaala yadde ajja kuzaala obo atalina byagenda zaala mukyala Maulana tebasobola ku nina obusungu tebasobola kukana kaba basibe ekyo kibugingo mukisibe ekyo kisajja ekikulu ekirina obunnyo obuli mukyala Maulana tebayinza kukanya bakusibe Bugingo lwakuba tebasobola munnange anti munnange okulagana ne bano munnange anti afande Bugingo tebayinza okusiba afande kyenkubuuza afande bayinza okusiba Maulana ne mukyala bwe yafudde bakukutteko yadde munnange Maulana ne mukazi tebayinza kukanya ndeka wabula ngenda kuva ne mugunu ndina obusungu tebayinza kukanya Maulana bakanye batya namuka katata abaana omukazi yatuuse okugenda mwe mujjajinga omukazi oyo yatuuse okugenda mu mawulire bino byonna nga talina kyakola nga talina option mwe mukozesa amanya ge muyina Bugingo tolya bwe yagamba abantu be mugenda bakuba emyezi 3 teyabyogera awulira amanyi gwe bwenjogera ku Bugingo ate onyiga saagala kulumba busoba wange njogera mazima mwana we yayogera naga ningenda bakuba emyezi emeka 3 be celebrities bonna anti baserebu bonna balowooza bo tebasobya nti bwomwogerako anti bwebyondo bina Uganda bitategeera babiyiwamu obwongo obuugi mu bwongo tebitegeera munanga omuyimbi wange Febe Nasolo tasobya asobya Maulana asobya munange Bugingo asobya Nasolo nyanyimbi asosolye bwatafa mambi tasobya naye asobya David Lutalo wange Beti Pologoma manange yayimbira kwa teli polisi asobya David Lutalo manange yayimba no bantu nabonanga basiriwa ne musirika ebinnyo aba abataji bakyasinza okusobya so mu bufunzo bwe kikyaggulu baserembo tebawerera tebalabirira tebawerera oli muyimbi wange oli mwanyinaze wange oli muwa gwanga mu bufunzo bwe kikyaggulu abayimbi tebawerera tebalabirira ate balabirira balwa ba comedian abo bani ngamba yo muyimbi alabirira aba gomanyi anti bana abana boyaga ko kamera abana bayine balo bamanyi gomanyi abona nina n'omukyalo mugwe manyi ali wali na masuba akaaba kamera yabazalamu abana basatu tonjogeza bintu ne musoma ngomanyi Bwino oyo yes mumanyi mu industry mwanyi na Febe Nasolo aso okugamba ndi mu industry mwanyi nazo wanga manyi n'okutuuka mwanyi nazo yo Febe Nasolo manyi n'okungana ngamba naye bireke tobyogera bino mwanyi naze Febe Nasolo ndeka jogera ebintu bino koze muyimbe ekige baleetera omwana najjawo engalo omwana n'agwa ndi mayinja omwana n'afa ilo ndi mayinja yazala ndeka tuli myaka kyejo waliwo omukazi gwe bayita omukazi akola ku TV oyo nedda waliwo omukazi gwe bayita yazala single mother bamuyitani oyo mukazi Doni Kabasita bamuyitani eyayimba single mother anti ogeddeko kigambo muliwo ba single mother yayimba kiva ku mutima gwe olwala dimanje yamuzaalamu omwana najjawo bwe yamutwala nti omwana wuuno yajjawo emikono omwana n'agwa wansi n'afa ndeka olwala dimayinja
omukazi oyo yali mu Eagles eyaluli ate Bwino mulala kale we tumuleke bamuyita gundi ani ayimba single mother ono omukazi bamuyita bajja munoonya muleke tomubagamba bamuyita ani kijja kumala Jemima namatovu yazala mu Rwadi mayinja omwana oba munzita munkwate munzite kimala Ronald mayinja musajja tuntu byamutama nakwata nalekerera omwana oyo mimanyi Jemima tabimanyi nabimanyi kati byogedde Jemima nasirika natabiteeka mu mawulire notuna akasajja katalina magezi Sematimba akakasajja kalonde mayinja katalina magezi wazala mukazi Jemima namatovu n'omuzalamu omwana Pasa Sematimba yaleta omwana wajjawo emikono banaye musomba abeera emotion mugenda yes mwabayimbi mwagala abakazi ate ne mwabakazi mwe muli basiru mwagala abayimbi tebalina buvunanyizibwa comedians ni mu kamera mugenda kubonaabona kati mugenda kuncha Maulana ogusalira mukazi ogusalira musajja Maulana musalira omusango yayagala omukazi yamuzalamu abana basatu gw'omuntu tomutekedde wagenda kuwangalira n'abaana basatu bakusibe Maulana kw'abaana basatu bangi bakusibe oba munchawe bakusibe atetenkanye bakusibe oddemu amagezi sente zine ate agenda kuddamu amagezi gw'omukazi weyatukidde okwekyawa amusibe omanyi byayisewuliriza abaana basatu kumwe kyekitegeeza abaana basatu olaba obeera na mwana omu nakufukiriza n'abakazi nabo gubasinga omuntu ng'oyo kyezaala omwana asooka kale omwana asooka ayinza obadde ensobi n'ozaala owokubiri fe abasajja fe tulimbalimba abakazi kino kakikwano abakazi balinga abaana bato kino kakikugambe taata wange yaŋŋambe nga kigambo nanga nti abakazi balinga abaana bato Maulana bakusibe ddala wazala mu mukazi n'omuzalamu abaana basatu n'ogaana obbalabirira newefulamba oli serebu bakusibe nawasa Omulala bakusibe n'omanyira omukazi oyo bakusibe nange ni musajja abayimbi abo ba celebrity ba comedian bani mugenda kunkyawa njogera mazima oba munkyawe mbagambye amazima Maulana bakusibe otegeremu oddemu amagezi olabirira abaana ate kikwewunyisa abaana musaayugo basinga labirira baana abayimbi tebalabirira wiza omanyi abaana balina bangamba lokolodoli bayitirivu kati nze nakoma ku 12 wizagana mu baana 2 wizo yavaako edda atunga abaana 2 wizo ali mu baana 2 lwakwekye nebaza Katonda ku maama wa wizo ne Kamiliyoni kyoba yagamba nagamba wizo tukole foundation batekemu abaana bana katuvuddeyo era wizo yosigenda mugamba abafuddeyo maama wa wizo afuddeyo ku baana ne Kamiliyoni n'afaayo twogereko katono ku kufa kwa Baby Deo Star simanyi oba mumanyi oba mubadde mumanyi nnyo Deo yatandika okuyimba mumanyi Deo bebaana abo actually abaana bakopa Abudumulas byonna de bakopa Abudumulas era bwolaba ku stage n'enzina zaabwe okuzina konna nti Abudumulas ye musajja atuuka ku stage n'akutta mbuzi akutta atya ayina kyebayita stage performer awamba stage kati bano abaana bonna bwe wetegereza Baby Deo bwe bajja Abudumunyugunya Baby Deo bajja bagobera Abudumulas Abudumulas okuba nti famu manager kandi bamugobera buli kimu kyonna kwagala abakazi abangi kati ono nokwagala agende mu gundi nokwagala agende mu bintu by'amalogo n'ebirala byonna bali bagala kuwamba Abudumulas togere ku life y'okuyingiramu ebintu bya sitaani wabimanyako yes byabadde yayingiramu ebyo nabimanya wawoyogerako naye n'omugamba Deo mutabani wange okutte ekyamu Deo mutabani wange Deo nga tosobola mugamba ekirungi abadde owulira ng'ayogera byonna byabadde ayogera byonna obadde obiraba Deo nayingira mu bintu bya sitaani era Deo bwe yafudde nasanyuse leka gwosanyukira omuntu afudde kakiddemu kyogere Deo bwe yafudde nasanyuse lwaki wasanyuse anti abadde ayagala okufa abadde ajja ng'ayogerabadde nga bajja ebbi n'abalala bonna ne Shamira mukazi wa Deo omukulu Shamira abadde alabira abaana ba Deo abaana 6 Shamira nga si yabazaala Shamira abadde alabira abaana ba Baby Deo nga si yabazaala bino byekugamba byebituufu bwe bannimba bagenda kujja baŋŋambe naye ng'abadde yenyumiriza mu kufa omuntu yenna buli wenyumiriza mu kufa Bayibuli egamba kyosiga kyokola ki lwaki abadde yayingira wuliriza ekyokubiri
nti buloba ng'oyagala Katonda ky'omusaba kyakola ki kyakuwa abadde nyumiza mu kufa ng'agamba Jebi leka nfe sinna Jebi yekka n'abalala bangi abadde yaganya okufa nadi nabanekagwo era abakubanga tafudde tuba tugenda kubonaabona batya anti abadde ayagala kufa ate okufa kuganye era bwe yafudde ddewo yawumudde bulungi kyovalaba mukwano gwe gwe bayita kaggwa yasanyuse era yagambye n'ogamba bulinjogera wikootinge yagambye nsanyusa bulungi nnyo ddewo afudde ddewo atabadde yafadda wabula ate afudde mu mbeera ennungi ebintu bye mwabimanyako bayibuli egamba nti olulimi luno lutonzi mwabimanyako ngayingira mu bintu bya sitaani ebyo Katonda ndako muganda wange bayibuli egamba nti olulimi luno luki bwewerangirako obwavu ogenda kubeera mwavu kino kankyogere bulungi bwewerangirako obugagga ogenda kufuna obugagga ate nga munange togenze mu bintu bayibuli egamba nti olulimi luno lutonzi abadde ayogera okufa yafudde olulimi lwe lubadde lujjudde kufa era mukujjula okufa mukiro mukiyige olulimi lwa bebiddeewo lubadde lujjudde kufa yakoze eki yafudde olulimi lwa lujjula obwavu ogenda kubeera mwavu mwayogerako olulimi lwo welujjula obugagga ogenda kubeera mugagga mwayogerakoko naye ng'ayingidde ebya sitaani ebyo yes ye eri awa nsonga bebiddeewo yalwana nnyo okulwana abeerenga abudumulasi bo balowooza nti abudumulasi naye nnyini because obwongo bwabwe bonna balowooza nti abudumulasi yagenda mu nyanja that's why abayimbi bonna balowooza Kenzo yayingira muki nyanja nimbye naye Kenzo aleka naye kubaddewo mu interviews no nsooka kubuuza abayimbi bonna tebamanyi Kenzo yagenda mu nyanja sijja kubawaayiriza sirina kyemanyi aŋŋamba gwe kyowulira abayimbi kale n'abantu bo tebamanyi Kenzo yagenda mu nyanja ekituufu nange sikimanyi tewakiwulirako tewawulirako kuwuliriza tewawulirako nti Chameleone yagenda mu nyanja yatuuka n'okuyimba oluyimba baganda agenda mu nyanja bawoza nyanja balabe balinga webale kati abaana bonna bagobera nze kyova olaba abayimbi bano era bane guno omulembe guno mufu mwonoonya abaana baffe n'otunula omuntu agaaya enkoola natuuka n'okutegeka simanyi bagita enkwakyo festival enkwakyo bagende banywe enjaga balya ebikoola ng'embuzi abaana baffe goloza lwaki kyobola abaana baffe bagenda kulya enkoola ezo n'enjaga baginywe because mumanyi kyobola gavumenti eno wuliriza eno gavumenti yafa bwenokkiriza omuntu agenda ategeke ekivuno tibakiyita batya enkwakyo festival kyobola abo abaana wuliriza togenda yeeyo si gyetubadde komewo wano komewo ku interview ejja kubeera another day that is a topic of another day toyagala njogere mazima byenjogera bikwatagana ne Baby Day nkugambye wuliriza omutaka nategeka enkwakyo festival ne bakubuuza enkwakyo festival bagenda kubeerayo ki bagenda kunywa enjaga bagenda kulya n'amayirungi abaana baffe bonna betuzaala balabira ku bantu abo baffe bennaso we bayimbira betimpologoma Katolo Bwama n'abalala bonna bamisa Ssemakula babirabako ebyo begomanga kuyimba kyobola nti omuyimbi olwaleero amanyi okuyimba olina kusooka kunywa njaga olina kulya bikoola ki bayita batya amayirungi abo abayimbi ffe bennaso bali Baby Day osita anti ontwala wala kati ndikamalirize baffe bennaso ne babetimpologoma n'abalala bonna bamalira mu ndagire n'abalala balyanga bikoola okuyimba bayimba ennyimba wuliriza bayimba ennyimba ezakwata bamala kulya bikoola nakunywa njaga bano bataddemu abantu nti okuyimba olina kulya njaga kunywa njaga Baby Day bo yalowooza nti bw'ogenda mu luminati mwe bye muyita simanyi manyi okwoza ennono tugende ku nnono mweteeka mutugende ku nnono empewo musimanyi empewo ziriwa zamwetidde empewo ziriwa akanyomonyoomo olima olumanyi empewo zamwejjiddewo akanyomonyoomo genda mu mpewo ati mwoza nono TV wala nabakozere TV bagiyita nnono musimanyi bagundi bakulanama ate kola masaka akoogera kubanga nentandika okwogerako nkumanyi neteka okola kukulanama manyi kulanama okuva kukagende mpaka kukaviiri kulanama omanyi bulungi Mukama Katonda kulanama ndekatonji oyina kyomumanyi kulanama wali mufere okuva South Africa
Si wa muno. Kola mayasoka South Africa. Si weno ku South Africa. Ngakuba kibaita abateja. Je bayita egundi. Kambireke. Si weno bayita emutungo. Kambireke. Si weno jadi emutungo. Ndeka sigenda kula namba kamuleke. Wabula kale kambagamba ebigambo. Kambireke. Kule kambireke. Kola namba mulese. Bebe ruchali kawo. Kino kachibagambe. Mwena abalowooza musimanyi ngamba abantu abagenze mu bintu by'ennono. Obambo bagala amaanyi. Abayi mwekwasa mugenda mu bintu bya sitani mwekwasa ennono. Wuliriza kanchogere. Bekwasa nnyo ennono. Bonange ennono. Abazungu batuteeka mutereze empewo zammwe. Bameka bali batereze empewo nga bali bulungi. Bebe deo mpewo ze zamujewo. Bameka bali je nnyini abadde wanya mu mpewo ze. Kawanga bikikoze biti ebi. Nva ku bya kawanga. Abadde alaga nti kye kyamuse. Mpewo ze zirabika kubangira obudde abyogeranga abadde nga abyogera. Mwoza empewo ennono simanyi tugende ku nnono mugenda kufa mu basiru mmwe. Mugenda kufa teri asinga Katonda. Dakika mmeka eziriko? Omanyi mwekwasa. Tubirekeraawo kati dakika ziri mmeka ze twakakolerawo? Baby taziraba. Baby dewa abakazi balese obamanyi. Ate kyokubiri baby dewa afudde alina siriimu. Kati bagenda kunyiiga. Baby dewa mugenda kunyiiga. Alese abaana nga bameka? Bangi. Ate abakyala? Be mwalabyeko z'abakazi bemanyi. Ne siriimu ng'amuluma. Baby dewa siriimu abadde amuyina. Oba mpewo ze? Mugenda kunyiigira. Munyiige njogera mazima. Mpewo. Anti mwoza mpewo. Mutane kokoza ni mutaka kukweba kuba kazi nga mugamba empewo zengambi jjajja akusiimye. Beba kakuba kazi mujjajja akusiimye. Mugende bajjajja bamwe. Sande zibadde bogerako nali nabakagwazi bayineze empitire venyonga dewo si abadde omu. Mujjajja akusiimye. Ate kino kanki bagambe olwaleero kufuna 15 mutwalo gumu nga gugo. Baby dewa badala aja namade mu mulaba. Gaga nsire seta azokola ki? Azirina. Nenga akaba tayina mirembe. Mugenda kubona abona nnyo. Liye 10 bakazi mwe basajja mwe beera ne mutwalo gumu nga gugo. Sete zingenda batuusa awabi. Ate n'ensi si yaffe mugenda gireka. Dya ky'olidde. Baby dewa abadde ne ssente abadde akuga nti ssente nziyina. Abadde aga nti ssente zikola ki? Nziyina. Kimbo baby dewa abadde akusinga ssente. Bw'olina obulamu omanyi nti obulamu bweyagala bw'olinamu bulungi okusinga baby dewa. Neyagala okusinga ye. Abadde akaaba mulabye audio bona nga akaaba. Jumba okumenyamu omusalaba. Tuwunzike n'ekyo. Okyo kati oyo yawedde. Jumba. Agenda kufa. Saba kabona. Kankiddemu. Agenda kufa. Saba kabona Jumba aligawe salaba. Kankiddemu musajja gwe wakoze ekintu. Eyamenyemu omusalaba. Nabadde gyendi. Wamenye omusalaba. Zedi musajja mulokole. Wamenye bane buli omu tuwe omuntu eddiini gy'akola ki? Gy'akkiririza. Nze omusiraamu. Nze bangi beekolagana nabo nga basiraamu. So akwata embizi njirye ku musiraamu nga waali awo. So muliisa mbizi nga musiraamu. Mwanyinaze wange Febe Nasolo. Ebeti Mpologoma. Ba 7th day tebalya mbizi. Sisobola kukwata mbizi njirye nga Febe Nasolo waali oba Beti Mpologoma nga waali. Oba abalongo nga weebali. Because ba 7th day. Ba 7th day tebalya mbizi. Tuwa abantu ekitiibwa. Musajja gwe wandikuta omusalaba n'oguteeka ebbali. Wakuta omusalaba gwe musajja gwe atalina magezi. Gwe Katonda agenda kudiringa naawe. Wamenye omusalaba Katonda agenda kudiringa naawe. Jumba aligawe salubowa. Gwe musajja gwe Jumba. Ate mugenda kugwa eddalu mubonebone ne mukazi wo. Oyo kula nama. Saka kwa yakula nama kubanga natenga kula nama mumanyi. Okuva ku Kagere mpaka ku Kaviiri. Lwaki abantu abali mu bannono simanyi bannono bavumirira nnyo zino eddiini? Lwaki muvumirira abantu? Mubaleke buli omu kyasinza. Nze kyova musiraamu muwe ekitiibwa. Omukatuliki muwe ekitiibwa. Omuprotestant muwe ekitiibwa. Because omuntu alina right. Namwe abasamize nange sibayinako buzibu. Mwe mumanyi kyemukola ki? Bwe baliyagala baliraba. Naye ate mumanyira okwata otyo omusalaba n'ogumenya. Gwe ogenda gweddalu ne mukazi wo. Ogenda gweddalu ogenda kubonaabona musajja gwe. Gwe Jumba ogenda kubonaabona. Omenye otyo omusalaba. Wakuta omusalaba gwe musajja gwe atalina magezi. Ye pastor gwe musajja gwe atalina magezi. N'omenya omusalaba. Ali emotional ku nsonga. N'okwata omusalaba n'ogumenya. Gwe
gwe Katonda agenda kubonereza musajja gwe. Okay, mwebale nnyo mwebale ddala. Agenda kubonereza. Mwebale ddala. Mwebale ddala. Abadde batugoberera. Pasa Moses Sematimba ali emotional ku. Sigenda basibula. Nyiza no nyiga. Anyize era avuddewo naye nga bwe bitu bitambula. Njagala nnyo okubatumirako mwenna abadde batufollowinga. Agamba ki mukwano gwange Betty Mpologoma bakola ka remix ne Chameleone bakola ka remix ne Chameleone nkutumiddeko nnyo mukwano gwange Betty Mpologoma wonna wooli interview nje nekusanga nkutumiddeko n'abali kulinaanye bonna babawo kye banywa nja kujja tulabe ensasula nga bw'eneebeera mbadde wano bayitawo mulamuzi namasuba akafo bakayita ew'omulamuzi osobola okujja n'okyamawo n'obaako kyonywawo akafo bakalongose kalungi nnyo kati ndina waggulu eno mu bbanga luli nalinga wansi ne kati ntudde waggulu mu bbanga so oyinza okuyitawo kuwane wa mulamuzi abaana ne bakolako bulungi nnyo mu nsonga ez'enjawulo ebyokunywa weebiri akamusic akasenekerevu weekali n'ebirala byonna byonna sawuna n'ebifo ebyokusulamu byonna weebiri wano wansi mbirabyewo so oyinza okuyitawoko ate ne baba nga bakwasaganya bulungi nnyo akafo kayite wa mulamuzi wano namasuba zana namasuba okay namasuba mungo nototuka ku kiddeeri ekikajjo ne opposite side we wali akafo akakira alo kupande ogunene nnyo jagula bagupande guliko ba n'essomero oba kipande kya ssomero gupande gunene nnyo bino billboard wokiriraawo akafo beero kayegera bulungi nnyo kale nze muzikulu wa Kisolo Matinchemba wankwagaliza benjagaliza mukama akunkumira